abantu balaba nti ekintu kiri current. Ekinnumira nze exactly ekinnumira nze kyeŋŋambye ne cocktail nti omuntu gwe bali kunwanaganya naye namuyitako mami okiwulira ne mugamba nze ne bwe nandisanze Kathy anywhere simulinaako buzibu because what you two had nali siri in the picture. It is not my problem. Breaking news, Ray-P akubye emeza n'alumba Kasirine akusasira bibino ambikuletedde byonna ogenda kubanga obirabirako audios n'obutambi bunatira okufuluma ebirala ebiragira ntala ntino ebintu byaddala ababiryako dda ebiki bye baalyako byonna ogenda nga obitegeera mu maaso abo nga bali nkola yaffe akavidiyo mbadde nsaba okampeleka like kamenya kasosambula katukera bonna abandyegadde kumanya kweno information ddala team Ray-P team mama Ray-P kubanga basinga mweyoda mbala mu communication mugamba fumwe muli team omuzadde era nga muliwo okulwanirani Precious Remy awo nyini katutandikirewo na mawulire gaffe agali atana subscribing nyongere kujokeza subscribe kadde kajam personalize okateke mall ate ye Haji Miti agamba tino guwe nangole eyo ofune ebizibu salary increment eganye buli kimu agamba jango okulombere dua ebizibu birenga bikola ki ngabitirira namba yawo simbi 1515 inbox ne WhatsApp ya kubanga oba mukubire ko ajja kubanga akuyambako ku bizibu byonna byolina kale katandikirewo na mawulire gaffe agalero nakola lero Ray-P amazina ku bemeza nagamba tino sikinda kiriza family yange kola ki okugwawo kozi ndaba onwani kaseni kusasa alikuta obutambi mpola kirabika anatira n'okutebyawa ebyo mu kisenge anytime from now elanzi ngawe nagamba ntena abana nagemedda abana mu group ya Fear Wonder Bayuji kino mwinzo birabako kituufu kwanga ebintu byatabusida sokolirize bino audio biwambumuko omalembo yendowooza ekintu kino weki oba nti waliwo akyogeddeko my name has to come in ekitege nti ekintu abantu ababiri kye baakola it has to affect me because erinnya lyange nti sawa za kakati bw'olaba buli omu agezaako kulwana nze. They are very happy that the relationship is going down. But Kathy, me and you know, if you woke up in the morning and you chose to have a family, you wouldn't wish anyone to come and break your family. Because nze nasalawo nga ndi mwana muto nengamba okay omusajja yansanga nankwana ng'omuntu omulala yenna wakukwana nze omwami wange agenda okuŋŋambako Kathy nga tumaze n'okukyalanga ebifaananyi bitandise olinkinga ne bakuleetamu ne mugamba ate Kathy yakola ki mu bino ebintu gwe yaŋŋambira kubanga nze namugamba singa yaŋŋamba nti mwalina ekintu kyonna ekigenda mu maaso nga n'ekigenda mu maaso nga tetunaba kugenda mu maaso sandikiriza. That is what I told him because namugamba nze Kathy yali mukwano gwange kiwole ekintu kino okubeera nti no kyatuuka that it had to come between us nga sikiinaako na mutwe na magulu omuntu gwe nagenda ne mugamba even now omuntu gwe nagenda ne mugamba even now newe mba nkola story ya Kathy nze sisobola mukuba nti bakeera ku makya buli dakika ne babeera nga bataddewo nnyo embeera okubeera nti no era namugambye ne mugamba okay if you and Kathy had something siganye ffenna tumessing around naye temwandigenze ahead to record such videos ne muzireka mu masimu ti Kathy bw'oba okedde ku makya ng'omanyi olina omwami ewaka olina omuntu omulala gw'oli naye tosobola kusigaza vidiyo bwetyo kati omwami bw'agigwako era kyenabwe ne muganze waŋŋamba ebintu bya Kathy naye nalowooza nti just mwalina ekintu kyammwe naye nga kyasigala eyo. There are videos that your mom, I don't know, yagamba nti babujja mu simu ye obibona mu kutrending right now. Namukubidde jjo Kathy ne mugamba you should fix that thing. Naye aganya okufixinga ekintu ekyo. Oba okitegeera? Dinda komesa videos ziriwo. Kathy yali azirina mu video mu simu ye. Oba okitegeera?
and these are long term videos kubanga ze sizirina nga obeerawo omuntu ne mukwata video, you understand? Kati bidi over the internet namukubide ne mugamba ayina okufikisinga mesi ye cause ezo video zabadde nga ye yazirina, okitegeera. At times Junior waliwo ebintu byempulira nga obusungu nga bunkwata nekyokukolera omuntu nga olaba nga omuntu alemye okukula naye yasigala actinga ng'omwana omuto. At the end of the day akimanyi I have a family, okitegeera. Yeah. Ray y'omuntu atali mu bino, but simanyi lwaki essaawa zino nga ye talaba nti this is something that is affecting my what? My family. Your family. Though ye bw'aba nga alaba nti she has nothing to lose, okitegeera, obviously ffe tukimanyi Junior as you mukimanyi ti mama wammwe obufumbo bwe tebuliiwo bwaggwawo olwo ebintu byekola ebyekyana ekito. Why is she acting like this? Lwaki ali mu kumalako emirembe right now? Lwaki tafixinga mesi ye? Tibwento bwe ndowooza yandibadde afixinga mesi ye nze mwennyini I moved on, I started a family which I have to protect. Okitegeera? There is no reason nja okubeera awo nga Ray nga mulaba buli kaseera akaaba on such a nonsense thing. Ate ngo ye omuntu ali mu kubikola right now oba ebintu nga byavudde mu mikono gye ate muntu mukulu. Okitegeera? Someone moving on, is it a crime? No. Junior mbadde nsaba, just kindly ask him if you can make a call to your mom to stop this nonsense. Okitegeera? At the end of the day nganze ng'omuntu, you see, yeah? Manyi omuntu ye bw'ogamba naye I mean, if you speak to someone and someone doesn't understand, okitegeera, Junior nze nganze ng'omuntu ngenda vaayo n'obusungu bungi to protect my family no matter what. Okitegeera? I was there once with her and I've been there, you know, even tubadde bantu bakulu, but if you cannot stand on her own and act like someone who wanna do something, okitegeera Junior, to me I can come nange ninyonoona buli kimu, oba okitegeera. Regardless, at the moment ndaba kati nga yenga omuntu talina kya losing, but me I have a family to protect. Kati gwe nga mutabani we nyamba omukubira essimu astopinge nonsense eno. Ndamukubirako. Kati naye kati simanyi nakumanya. Ndamukubirako, but you're right to protect your family. The other day namukubidde essimu, this mess and blah blah blah, you know. I mean, it's like, oh, it's out of my control, you know, we can let it go. To let it go, Junior, in this way? I will give her a call. Ndamukubirako kumacha. Junior, Kathy failed to do something because nange ngenda kutandika kumudestroyinga.